Yes, oli ku Yugi Update TV kosinzidde obanga otuwuliriza mbakulisizaayo nnyo mukulike obwakedde. Kakati nno birungi si birungi eri mu ggwanga erya Rwanda Paul Kagame yandibanga asattirawo enjogerera kati. Kakati DRC evuddeyo n'erumiriza mu katambi ke nkuteereddeko erumiriza eggwanga erya Rwanda okugezaako okutta First Lady w'eggwanga erya DRC erya Democratic Republic of Congo. Era akakatambi k'enkulaze ke kakatambi akalabiddwako mu Washington DC mu woteeri emu First Lady ono gye yabaddemu nga bagezaako mukolako obulumbaganyi mu woteeri naye nga kigambibwa nti nno obulumbaganyi buno bwabadde buva ku sayidi eya Rwanda yabadde bagezaako okutta ono First Lady amanyikiddwa nga Denise Nyakeru Tshisekedi. Information efulumye ku mikutu emigatta bantu eraga nti Rwanda ye yabadde emabega w'ekikolwa kino. Ngenda kubanga mbikuwa oli ku Yugi Update TV kosinzidde okubanga otuwuliriza gwatanatweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako ddala bumatereevu bulambalamba. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo mwabajja mu comment section mbeebazaako nnyo. Yeyo embeera egenda mu maaso era nga kigambibwa nti Paul Kagame akozesa abayeekera ba M23 okola obulumbaganyi nga buno. Wuliriza tunuulira. Kakati tuba tukajje ku nnyanjula okuva violence escalation we zaabalukawo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, okulwanagana okuva abayeekera baasalako ebitundu ebya DRC omwali Goma, Bukavu, Buvuma, ebitundu ebirala bingi nnyo abayeekera ne baasalako ne bawamba ne babyeddiza era nga bigenda maaso n'okukontrolingibwa mikono gyabwe. Kakati oluvannyuma lwa Paul Kagame ndowooza okwekyawa ennyo amaze omusanctioninga abasajja bamukubye sanctions bamutaddeko natti bamutaddeko envumbo si yekka n'eggwanga ye yenna at large lyonna omwo mwe muli n'amagye g'eggwanga erya Rwanda Omumerika asalawo agasanctioninge. Kakati kino olowooza kyakirekawo Paul Kagame ow'e Rwanda. Ngugambye sanctions zino zimukosezza nnyo ate ng'alaba omuntu ayinza okuba nga azimuviirako si mulala ye Felix Tshisekedi ow'eggwanga erya DRC. Kati ayinza okuba nga anoonya engeri gy'ayinza okwesasusaamu okunyigirizibwa kuno kwayitamu era ng'ensonga eri emu kujjawo Felix Tshisekedi singa abanga amuggyeewo oba oli awo plan ze zijja kuyitamu eri abayeekera ba M23 bagende maaso n'okuwamba enkambi oba oli awo mu bo beetaagamu omuntu gwe bayinza okulipuresinga ng'omukulembeze w'eggwanga erya DRC asobole okuba nga abanguyiza emirimu nga wo walaba Kabila we yali abanguyiza kubanga Kabila ye olwava mu buwaŋŋanguse yalangirira enkambi ze yatuukiramu z'abayeekera ba M23 ye ng'agamba okukwatagana nabo kye kijja okujuna eggwanga okusobola okulitwala mu maaso era ng'agamba DRC teyeetaaga ntalo wabula DRC yeetaaga omuntu asobola okugenda mu maaso n'okubanga akwatagana n'abayeekera bano ne basobola okuba nga bazza emirembe mu Eastern Democratic Republic of Congo, of which tetumanyi oba kyali kituufu oba kyali kifu. Kakati amawulire agavaayo galaga nti nno First Lady akoleddwako obulumbaganyi. Nkubuulidde nze nkunnyonnyola obuwonvu n'obugga olutalo luno gye lwatandikira ne gye lutuuse nga tewannabeerawo ssuubi nti eddembe liyinza okuddizibwa mu Democratic Republic of Congo kubanga decades entalo zino zize zigenda mu maaso. Newankubadde omuyeekera bamuseemu abantu ab'enkizi bamuseemu basajja be bayinza okugamba nti no bano beyandisosowazza okulaba nga agenda maaso n'okespandinga obuyinza kiringanga ekikyagaanye. Omuyeekera akyalemeddeko akyawalidde alaga akyafunvibirira era agenda maaso n'okuwamba agamba nti nno ayagala kubeera ng'akola ki nga yeddiza ebitundu ebyo nabina byowambe ayagala kusiisiira omwo. Nagambye oli ku Yugi Update TV kosinzidde okuba nga otuwuliriza nandaze nnyo olw'okuba nga njagala obbalagako ka background lwaki olutalo luno lugenda mu maaso. Njagadde nsooke nkulage lwaki Felix Tshisekedi oba DRC egenda mu maaso n'okulumiriza Paul Kagame nti yabadde emabega w'obulumbaganyi buno.
kubanga oluvannyuma lw'okumala omusanctioninga amagye ge ne bagasanctioninga bamugoba mu mission zonna mu UN missions no operations baali bakola amagye gange erya Rwanda gokka mu Africa ne gabanga ge gatasasulwa jukira gaali gadeployingibwa mu Mozambique ogenda maaso n'okubanga gakuuma project egenda maaso eya gas refinery pipeline egenda maaso n'okukolebwa mu Mozambique kakati nga badeployingiddwayo okusobola okulaba nga balwanyisa abayeekera aba Islamic States aba Al-Shabaab baleme genda maaso nakwonoona project eno butajiganya kugenda maaso kakati baba deployingayo babadde bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo okulwanyisa obuyeekera buno kye tutamanyi oba ekyo achievements bagikoze kakati yadde bakyagenda mu maaso ne bakabatema eggwanga erya Mozambique nti ffe tetugenda sobola kubasasula kubanga system gye tukozesa shift system ey'omusajja Omumerika ate nga sente azisasulira mu $. Kati ate mmwe bamaze obbateekako envumbo amagye gonna bagataddeko envumbo abula kye mulina okukola kwe kukwatamu ebyanguwa muddizibwe wammwe ku butaka kino tekyasanyusa eggwanga erya Rwanda era twalaba nga bavaayo nga bacomplaininga nga bagamba bagenda kukola reconsideration ku operation zonna internationally ze bakola mu ggwanga ba withdrawing kubanga batwalibwanga bekitagasa singa banaagenda mu maaso n'okubanga bateekako sanctions nga ne batalowooza ku effects eziva mu sanctions zino bagenda mu maaso n'okubanga batanishinga eggwanga lyabwe economic yaabwe bagisuula kakati kyekyatuuka ku Paul Kagame n'abeera nga eggwanga lyalinga alitunze we yasingira ddala oditunda we wano mu kugenda mu accords mu peacekeeping mu DRC mu agreement gye basayininga ne Donald Trump Paul Kagame n'oluvannyuma amale yeefuule kakati nno kino nno kyaleetawo obuzibu era y'ensonga lwaki Paul Kagame bagenda mu maaso n'omusanctioning watali wadde kwebuuza ku muntu yenna oba ayina operations abakolera oba tayina balaganga kwegamba tebakyamwetaaga nnyo kiri awo olw'ensonga nti nno yeefuula kirumira mpiri bbiri oluvannyuma lw'okukwata ensimbi n'asayininga endagaano ate oluvannyuma ne yeefuula wabula nga bimaze omukka mu vvi twalaba nga alaajanira seneta ow'eggwanga erya US bagende maaso n'okumuggyako sanctions zino ng'agamba sanctions zino zigenda maaso n'okukosa eggwanga lye zino engeri gye zimufunzizzaamu era n'agamba ne wekiba kwetaagisa tukole endagaano batwalemu ebirombe by'obugagga ebiri mu ggwanga erya Rwanda tujja kikola basobole okubeera nga batujjako sanctions baddemu okufuna foreign aids obuyambi obuva mu mawanga ag'ebunaayira Paul Kagame abadde takyabufuna kati obulumi obwo tomanya buyinza okusindiikiriza olowooza Paul Kagame okuggyawo first lady w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo olw'ensonga nti nno banoonya ekyokwesazuzamu tebakiraba yowaye olowooza abayeekera ba M23 be bali emabega wa kino be baagadde okuggyawo first lady Kisekedi Nyakeru okumujjambula mu bwensi eno nga bagezaako kwesasuza spokesman waabwe yafa Wire Ngoma ebyo byonna byonna tugenda kuba nga tubitunulamu Paul Kagame ye agamba ki eggwanga erya Rwanda ligamba ki naye nga tetunamanya ggwanga lya Rwanda bye boogera ku nsonga eno ey'okwagala okutugumbula Kisekedi Dennis abadde mu ggwanga erya America mu Washington DC hotel gye babadde baagala omutemulira njagala nsooke nkuwe DRC okusinziza ku assessments zaabwe nani gwe basinga okulumiriza lwaki bavuddeyo ne balumiriza ensonga zino nti Rwanda yeri emabega w'ebikolwa nga bino ngenda kubeera nga kuwa bulambalamba nagambye oli ku UG Update TV kosinzidde okuba nga otuwuliriza watannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako kakati lipooti okuva mu DRC egamba nti nno bagenda maaso n'okulumiriza eggwanga erya Rwanda olw'okugezaako assassinatinga okutta first lady Denise Nyakeru Kisekedi ku Washington DC hotel ono we babadde baagala omumalizaamu omusu tetumanyi nsonga lwaki naye oba kibadde kiteekeddwa nakyo tetumanyi wabula embeera ebadde yakavuvuŋŋano gwe kyoba omanya amawulire report eraga okwatemptinga n'okutagetinga first lady Denise Nyakeru Kisekedi mu Washington DC hotel naye Rwanda
gye balumiriza evuddeyo n'ebyegaana egamba nti nno ebyo ebyogerwa batusibako matugambuzi tuliisangu nga bulijjo ffe tetunnagezaako tetunnayagalako yadde kugezaako kutemula first lady. Bagamba tebannakigezaako. Bagamba nti nno ekyabaddewo yabadde just incidents yabaddewo nti nno wabaddewo misunderstanding obutategeeraganya wakati wa security team saako n'abo abasharinga hotel. Wabaddewo obutakwatagana mu security team. It was just a misunderstanding between the security teams. Yo Rwanda wetu wegera maaso nokireiminga egamba government ya DRC, government ya Democratic Republic of Congo ekire kiyise mabega yakoze serious allegations ng'egamba nti baneiba baabwe balirwana be bayinza okubira enduulu ne bawulira amangu nabo bennyini bayinza bakubira enduulu ne bawulira amangu aba Rwanda. Kigambibwa nti eggwanga erya DRC lirumiriza ba security agency b'eggwanga erya Rwanda okwatemptinga okugezaako okutugumbula First Lady Dennis Nyakeru Kisekedi mu hotelo wali mu Washington DC. Bagamba nti Rwanda yeri emabega w'ekikolwa kino baadde bagezaako kwagala kutemula First Lady. Era DRC egenda maaso n'okulumiriza Rwanda ng'egamba nti nno basindise armed agent omusajja yabadde akutte ekissi ng'agezaako okutagetinga First Lady mu hotelo mwe yabadde mu Washington DC. Okusinziira ku report wuliriza okuva mu Congolese media bagamba unidentified individuals tried to access the hotel where the First Lady is staying. Inti abantu abatategeerekese bagezezzaako okwakisesinga hotelo omukyalo ono First Lady w'eggwanga erya DRC mwe yabadde ali era nga n'ekigendererwa kya kumutta tewabadde ekigendererwa kirala. Bagamba ekigendererwa kino kyabadde kya kumuggyawo First Lady. Kakati bino byonna babyogera naye babyorekeza Paul Kagame ow'e Rwanda kubanga y'omu mu musaale agenda mu maaso n'okubanga ateeka obutujju mu Democratic Republic of Congo nga backinga abayekera ba M23 bamulumiriza n'enfunda eziwera ebitongole ebiwerako omuli ekya East African Community, omuli ekya South African Development Community, omuli ekya United Nation UN bonna balumiriza ekintu kyekimu bagamba assessment ze twakakola okusinza ku investigation tulaba nga Paul Kagame agenda maaso n'okuyiwa troops ze mu DRC ng'agenda maaso n'okubanga backinga abayekera tulaba nga ayiwayo ba military commanders okuwa training obukugu abayekera bano aba M23 basobole okubeera nga batigomya Flex Sekedi era n'olw'ensonga ezo tumulagira awithdrawing amajege mu Democratic Republic of Congo. Wabula ye Paul Kagame ku nsonga eno agyogerako kyagamba nti agamaje sigaana nga deployingayo naye nze ngezaako kukuuma ggwanga lyange neewa bukuumi saagala ekyaliwo mu 1994 kikomewo mu ggwanga lyange ekya Rwanda genocide ngezaako protectinga bannansi ba Rwanda eri abahutu kubanga olutalo lwaggwa baddukira mu bibira bya DRC. Kati so mwe munampa garanti ki nti singa nkola withdraw eri troops zange okuva mu DRC mugenda kumpa obukuumi mugenda kuwa eggwanga lyange obukuumi. Kakati nno ye Paul Kagame ow'e Rwanda watu wabagamba ensonga gy'asinze okwesigamako ennyo era gy'ayimiriddeko tewali reason ndala gy'alina okuggyako eyo aba reasoninga n'ensonga emu yokka yokka agezaako okukuuma bannansi be abakuuma eri okuva eri abahutu abaddukira mu bibira bya DRC okuliraana border. Ekino twakinnyonnyolako luli emabega ne mbagamba nti buli ggwanga eryetaaga obugagga bwa DRC bulina ensonga gye byekwasa eri obutujju
era nga baga buli mutujju alumba amawanga gano agaliraanye eggwanga erya DRC bakyuzinga kubanga baddukira mu bibira byaki bya Democratic Republic of Congo. Ate we bamala okukola assessment ng'eyo DRC tegenda kuvaayo government nti erwanyisa obutujju obugenda mu maaso n'okukolebwa mu ggwanga mawanga ago agaliraanyewo. Kitegeeza bano bannansi balumbagane balina ositula amagye gaabwe bajje bafugaze abayeekera ne bagamba balumbagana ki amawanga gaabwe. Ndowooza okiraba engeri gye bayingirawo n'okwefunza ebyobugagga ebiri mu territories. Ate kyewuunyisa nti abayeekera amawanga gaabwe bwe badduka ennyo mu DRC baddukira mu territories ezijjuddemu ebirombe by'ebyobugagga, mu sites ezirimu ebyobugagga babu gye baddukira era ne bamala ebbanga nga babayigga. Kakati awo wavudde obuzibu okulwanyisa obutujju mu ggwanga erya DRC. Kakati obutujju bugenze ku level endala, butandise okusindika agents nga banoonya abakulu gye baba bakukumye oba mu nsi ki, kubanga kino ekikangabwa ky'amaanyi tukkirize. Wabanga first lady agezezzaako okubanga attemptingibwa okuba nga attibwa, kitegeeza nti nno ate obulumbaganyi buno buli kussa ddala nnyo. Oli ku UG Update TV nyongera okujjukiza kw'osinzidde okuba ng'otuwuliriza. Kakati mawulire agava ku Embassy eya Rwanda mu Washington DC. Eyo gy'olaba ye Embassy eya Rwanda mu Washington mu ggwanga erya Amerika. Eyo Embassy ye Rwanda. Kati ng'oluvannyuma lw'okubanga ripooti okuva mu Congolese media bamaze okikonfaminga nti nno bano abantu abadde tebategerekese abadde bakutte ebisi babadde bagezaako okubanga balumbagana nga bafuna access basobole okuyingira mu hotel eri first lady ono gyali basobole okubanga bamumiza omusu. Boye ripooti gye bafulumizza ewatali wadde kwekenneenya, ewatali wadde kubuusabuusa, era nga bagamba bano bandibanga ba agenti b'eggwanga erya Rwanda. Jjukira baatugambanga Rwanda erina ba agents bangi ab'omunda era yeesinga okutugumbula abantu mawanga ageebunayira nti gwe n'obeera oddukiddewa ng'obadde weesimbye mu Kagame bakunoonyaayo. Tugambe nti nno bye bimu ku nsonga zino ezibadde zigenze maaso n'okugwawo tetumanyi, ffe katwongere tugende mu maaso. Kakati nno Mrs. Tshisekedi w'emyaka 59 mu United States abadde yagenzeeyo ku official mission era ng'agenzeewo okubanga yafuna invitation okuva eri first lady mu ggwanga erya Amerika. Kakati no government spokesperson Patrick Muyaya agamba ku conference nti ab'obuyinza bagezaako okutreating ensonga eno okubeera nga seriously era nga bagenda mu maaso n'okukola investigation ku ebikiraimingibwa ku bigambibwa ku bulumbaganyi buno, era nga bagamba bali wamu n'ab'obuyinza mu ggwanga erya Amerika era bajja kubanga baddira okubawa information ne details ezisingako wano ku bulumbaganyi buno obubadde bukoleddwa. Era nga bagamba nti njagala obbakakasa nti first lady ali mu mbeera nnungi newankubadde obulumbaganyi bubaddewo, tannafuna buzibu, tafunyeeko wadde kamogo, embeera gy'alimu tetiisa, embeera gy'alimu nnungi nnyo 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 nnyo. Byebigambo ebivudde ewa spokesman, bigambo ebivudde ewa spokesman ow'eggwanga erya DRC mu DRC government. Manyi kati DRC erina government bbiri, bivudde mu government eya Kinshasa. Kakati DRC nga wenkugambye erina government bbiri, erina eya Kinshasa erina n'eya Goma. Ey'abayeekera ba M23 nabo bakola government eyaabwe, ne bakola amasomero agaabwe, ne bakola financial system eyaabwe, ne balonda new governor. Ebyo n'osaanidde okubanga obitegeera ng'obimanyaako. Bakola government. Kati bwe tuba twogera ku government tugamba government ya Kinshasa etwalibwa Felix Sekiri emanyikiddwa ng'etwala nga government y'eggwanga erya DRC. Kakati information egamba nti first lady ali bulungi, tafunyeeko wadde kantu konna kamutakula, era embeera bakwasaganye n'ab'obuyinza mu ggwanga erya Amerika bagisobole okubeera nga embeera bagizza mu nteeko. Naye kino kibadde kikangabwa ky'amaanyi
kikubanga bayike abadde bakikoze kikulaga how intelligent they are era kikulaga obuka bwa intelligence badde ekoleddwa n'okumanya obumanya nti no first lady ali mu hoteeri eno nakyo kyabulabe nnyo baba bategedde batya intelligent kikulaga nti eri mu ggwanga eri munda nnyo. Wembanga nkujjukizaako kigambibwa nti abayeekera bano okusobola okuwamba ekibuga Goma si lwakuba nti baali bakabi nnyo oba baali bamaanyi nnyo, kigambibwa nti baalinamu abasajja baabwe ab'omunda mu magye ga ggwanga erya Democratic Republic of Congo era abaawa amayeekera bano omwaganya okusobola okulaba nga ba-invendinga nga bookipayinga territories ezo. Kakati ne wano okumanya obumanya first lady nti ali mu hoteeri oweti kkiriza obagaana wateekeddwa okubaayo omuntu ow'omunda. Kiba nno kya bweraliikirivu nnyo kikulaga intelligent y'abayeekera gye bayina. Tujja kwogera abayeekera olw'ensonga batugamba nti Paul Kagame yagezaako okuba nga asindika abayeekera bano yababaakinga. Oli ku UG Update TV kutegeeza nti gwe tannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Abali mu diaspora mbatumiddeko, abali mu America, abali mu UK mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Kakati embeera weetyo gwe mukwano gwange weerabiseeko first lady ng'ali ku bunkenke olw'ensonga obulumbaganyi obadde bumukoleddwako bwa kika kya waggulu nnyo. Naye batugambye tafunye buzibu era omwogezi agasseeko ng'agamba tugenze maaso n'okukontakitinga ab'obuyinza mu ggwanga erya America era bagenda kubeera nga bakomawo gye tuli batuwe details era ayagala otukakasa nti weewaawo first lady ali mu mbeera nnungi nnyo. Newankubadde Rwanda evuddeyo neeyishinga strong newankubadde Rwanda evuddeyo n'ebyegaana ne dismissing ebiclaimingibwa ebyogerebwa ebimisleading baga this is what we call misleading. Babawabya abawa bino babawabya. Rwanda si yegena maaso n'okubanga evunaanyizibwa ku nsonga zino. Ku statement yalreasingiddwa okuva mu embassy ya Rwanda mu ggwanga erya US, Kigali egamba embeera eno yabadde eganyiddwamu unarmed members of a Rwandan VIP security team. Bagamba nti bannaye tebabawabya. Akavuyo kano kabaddewo ni kabaddemu abasajja ba members mu VIP mu security y'eggwanga erya Rwanda naye nga bali unarmed nga tebalina kisi yadde na kimu. Era nga bagamba bano babadde ku ttiimu eya VIP ng'agamba nti eno hotelo gye babaddemu abantu bonna oba ba VIP babadde accessible, ba agents bonna babadde mu delegation mu DRC mu hotel eno okusobola okulaba nga bonna bali accessible okusobola okubeera nga bakola ki nga baaniriza abagenyi. Ba members bonna babadde mu VIP babadde accessible okwaniriza abagenyi. So tewabaddewo bulumbaganyi era abasajja bano tebabadde na kisi. Siraba nsonga lwaki mugenda mu maaso n'otuteekako amatu g'embuzi tuliisa engo. Bo babadde bazze kwaniriza bagenyi ababadde mu hoteeri eyo. Era buli muntu eyabadde mu hoteeri eno mu VIP session yabadde alina access okwaniriza abagenyi. Ge mawulire agava embasi y'eggwanga erya Rwanda. Agamba ku luno temugenda tusibako matu ga mbuzi tuliisa ngo bintu bingi bye muzze nga mutuwaayiriza ng'eggwanga erya Rwanda. Naye ku luno ku mulundi guno nedda akigaanye. Ku luno Paul Kagame akigaanye agamba nedda temumisleading abantu, mwogere ebituufu ebyabaddewo, mwogere nga ebyabadde. Ddala abasajja bano babadde n'ebisinga emwabyogedde the armed men that they were armed. Agamba babadde unarmed tebabadde wadde kisi
era nga tewali kabonero akamu kalaga nti nno badde bagenda tuusa obulumbaganyi ku first lady w'eggwanga erya DRC. Kino nno singa kigenda weekiti nekyongera okuzuuka nti n'abasajja bano ddala kituufu badde baagala kusasinatinga first lady wa DRC, kitegeeza si birungi eri eggwanga erya Rwanda. Ate Omumerika kasita yeesiba ku nsonga agyesibako, ate wuuyo munywanyi kati banywanyi nfanfe bakoze dda ddiiru bazzeemu okukatinga ddiiru y'ebyobugagga mu Democratic Republic of Congo. Kakati ng'owulira nti nno Omumerika tasobodde kukuuma first lady w'eggwanga erya DRC, olowooza kinaaba kitya? Kitegeeza ssaawa yonna wandirabanga Paul Kagame baddamu omusankisyoninga, bwandibaawo ekikolebwa ku ggwanga erya Rwanda. Bino kasita bitandise, Omumerika ajja kumakinga sure nti akuuma Felix Tshisekedi ne ba ministers be ne ba cabinet ministers be. Ekyo kirina okubeerawo, tulindirire tulabe. Embassy yagasseeko ng'egamba omuntu ono individually yabadde brief ng'ali restrained by DRC Security Agency, ng'agezaako kubanga atemptinga okwakisesinga elevator. Yabadde agezaako just kwakisesinga elevator, temumufuna bubi. Ne badde describinga action eno ng'eyabadde mu ngeri etiisa era ng'eyabadde mu ngeri eyeeyisibwako obubi, wrong behaviors mu common area. Naye ensonga si wetu yabadde, ensonga teyabadde nti no babadde bageza kulumbagana first lady nga bwe boogera. Wetubanga tufollowinga incidents eno, Rwanda ni party yakoze decision okukyusa hotel, naye kigamba nti babadde baswavu eri omuntu atamanyikiddwa okuva mu checked out mu departed areas. Ne basalawo badipatinge okuva mu hotel eyo, newankubadde provocations okuva mu ttiimu eya Rwanda zaabaddewo. Bagamba nti nno professional at all times balina okubeera nga babeerawo ku nsonga nga zino, n'okubeera nga bali careful okwaavoidinga confrontations. Naye temukitwala nga ye mwakirabye nga ye byogerwa. Musajja yabadde disarmed era twasazeewo ne tudipakinga ne tuva ku hotelo y'emu omukyalo ono we yabadde, kubanga wabaddewo misunderstanding wano mu kwambukira ku elevator ye Paul Kagame watu wagamba. Naye embassy ye yagenze maaso n'okwakyuzinga DRC officers okugezaako okuteekawo embeera eraga incidents eno gibateekako, nga bagamba nti nno kino nno kyabalaze nti nno waliwo misrepresentation. Era eggwanga erya Rwanda lyanyiigidde nnyo gavumenti ya DRC, era nga bagamba nti DRC okuripootinga nti no wabaddewo targeting eri first lady Dennis Nyakeru Tshisekedi mu Washington DC tebyabadde bituufu. Era nga ffe ab'eggwanga erya Rwanda tugenda mu maaso n'okudismissinga claims ezigenda mu maaso ezikolebwa ku incidents eno yabaddewo, era tubagamba temubitwala bubi. Eno yabadde just misunderstanding between the security team yabadde sharinga hotelo. Besanze nga security team zonna zisharinze hotelo yemu, ate nga zirina okwaniriza abagenyi, buli omu yabaddewo n'omugenyi we. Kakati tetumanyi incidents eno eyinza kugwawo etya okubanga first lady w'eggwanga erya DRC abeera mu kifo kyekimu ne team ne security team y'eggwanga erya Rwanda, kiyinzika kitya? Awo nno waliwo nnyo question mark. Waliwo akabuuzibwa, waliwo question mark. Nagambye oli ku Yugi Update TV ko sinzo banga tuwuliriza sawa yonna wandirabanga eggwanga erya America ligenda maaso n'okwansalinga ku kintu nga kino.
incident eno tegenda kutwalibwa for granted. They don't going to underestimate, egenda kutwalibwa nga nsonga okusobola okulaba nga badissolvinga issue eno bwebanga etuuse kwena extent. Oli ku Yugi Update TV, sharinga, commentinga, tambuza video jangu mu comment section tutereyo endowoozayo. Olowooza bayekera ba M23, olowooza yabaddepo Kagame w'e Rwanda, oba kiringa embassy y'e Rwanda w'ennyonnyodde. Mbagaliza olunaku olulungi, mweraba.